ekutusibwako. Chapa General Enterprises mchikuba ku Rafiki Building eduka namba 3 abakutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu Makago, Jama Soap, sabuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabuni w'obuwunga ayoza n'atukuliza omulwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawuwa akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Resign Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, chapa mandasi, chapa glycerin n'ekibiriti kya Solio. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأكارم أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. فبز الله سبحانه وتعالى orokubanti yakyatuwa dobulamu. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'ennaku zino zatuwadde za Ramadani zetusobodde okusiibako. Tumusaba Allah emirimu gyaffe gye tukoledde mu nnaku zaffe zikulembedde, tarawiya zaffe ze tusadde, sunna zaffe ze tukoze, Qur'ani yaffe gye tusomye, emirimu gyaffe gyonna emirungi gye tukoledde mu nnaku zaffe zikulembedde, tumwegayirira Allah nga tumusaba abeere nga byonna abikkiriza. Edduwa zaffe ze tumusabye tumusaba yanukule ate atulage okwanukula kwe mu dduwa zaffe. Abalungi programu yaffe daako ebeetuuse awo wonna wosinziriwe tulaba, abali ewaka ng'otulaba n'abaana bo ne baganda bo okola kyattendo, kuba programu zaffe ziba ziyigiriza kuba teziriimu bintu byesittaza, kuba nti omuzadde otya okugiraba n'abaana bo. Programu yaffe ebuna ate egatta ate teboola. Mukkirize abalungi abatulaba bategeeze nti olwaleero tulina omugenyi ow'enjawulo, yadde nga tutera omulabako naye tufunye ekitiibwa okuba nti atukyaliddeko mu studio zaffe mu programu yaffe eyaddaako. Tuli ne Shekat ate Hajjat Saada Kasolo wetugenda okutambula naye. Njagala nnyo erinnya eryonza okuliyita Saada wetugenda okutambula naye maama ate musomesa ate muntu wa buvunaanyizibwa. Nkakasa bangi balina kyayigiriza naddala ku mitimbagano ne TV ez'enjawulo, era nkakasa ebigambo byagenda otubuulirira bigenda kuba bya buvunaanyizibwa. Nabwekityo maama atulaba, omukyala yenna atulaba, manya nti obusiraamu tebwakuleka mabega. Wabanga leero agenda okutubuulira ebigambo bya Katonda mukyala, naawe manya nti alhamdulillah oyina ettafaali lyosobola okwongera ku busiraamu bwa Uganda. Wetugenda okutambula naye ngenda mubawa abambuulizeko inshaallah, ate mbategeeza obubaka bw'abakama bange, then inshaallah tugende tuyingira mu programu yaffe ng'ebyo byagenda otubuulira byatuteekeddeteekedde. Nsaba tubuuze kuba tulaba. الحمد لله الذي على تمام المنة الذي على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أنزله ليكون للعالمين نذيرا لا يأتينا الباطل من بين يديه ولا من خلفهم نذير من عزيز حكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بلغ اللسان ربه حتى تبليغه. Banjimana olw'okutendereza ekitiibwa Allah tabaraka wa taala olw'ebyo byatugabirira mu mbeera zonna, nesabira ku oyo ayassa owekitiibwa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yassaako ekitabo Qur'an nga takissaamu bwezi bwolo oba makoona oba muvuunya nga bwe bakimuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekuba n'ebyo bonna musikiriza ate ngalamuseeko n'ekiramuso nga kibaagaliza emirembe ate nga tekisinga ebiramuso byonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eyo maama leero gwe tugenda okutambula naye mu programu yaffe eyaddaako, bingi yazze atuyigiriza ate mu programu yaffe entanda y'obulamu abeera buli lwakusatu
n'olwokuna tubeera naye mu studio zaffe eza Delta TV kumakya ebeera ssaawa 3 paka ssaawa 4. Olwaleero mbagambye kyakitiibwa okuba nti ne kuddaako tufunye omukisa okuba nti tumukyazizaako naye mukkirize nga tannatutandikira bigambo byatuleetedde ekiro kyaffe ekyolwaleero bategeeze bannaffe abacapa General Enterprises abasangibwa mu Kikuubo edduuka namba 3 Rafik Building. Bannaffe bano be batukolera Prestige Margarine. Munasiyaji abasinga tumumanyidde kumuteeka ku migaati naye ate agenda n'embirala. Siyaji ono agenda mu ngano gye tukandisa chapati zaffe zetulya mu mwezi guno gwa Ramadani. Agenda mu ngano era gye tukandisa obundaazi, gye tukandisa engano yonna. Ate abawoomerwa obuugi Siyaji ono bona muteeka mu buugi ate obuugi bujja kuyitirira obuwo. Be bamu be bannaffe be batukolera omuzigo gwa ttiri ne kasuku. Ogwo omuzigo gufumba ate teguliimu masavu gajja gukosa mubiri. Be bamu be bannaffe be batukolera ensangi zino engeri gye tuli mu Ramadani. Noodles waffe ayitibwa Nala instant noodles. Noodles nnungi ate nyangu za kuteekateeka. Dakiika 5 mu mazzi agookya zijja kuba zimaze okuteekebwateekebwa ng'oteekamu akalungo ate mu saketi mwennyini omugira noodles ezo omugira n'akalungo. Ramadani eno oba gye twagitandikira alhamdulillah waliwo betambulidde obulungi. Mashallah. Alhamdulillah waliwo abali mu Ramadan n'agamba nti ngezezzaako egiba mirimu mirungi ngezezzaako kola Qur'ani ngezezzaako okusoma tarawiya ngezezzaako okusaala ne layiri. Mmanyi wano ngeri gye tuli mu kaseera kaddaako waliwo abazuukuka ddaako ng'okugo gwa kulya bwokka alya yeebake nawabawo abazuukuka ku ddaako ng'azookusa eddaako asaale alya eddaako asome ku Qur'ani asabe ne Allah ng'ennya mu ddaaku y'ebyo byakola ki ye puroguramu ye. Ababeera abagamba nti nze eddaaku ammenya wabula nsula n'akacupa kange k'amazzi eddaaku olutuuka nga nnywa ng'akola ki nga nzirawo. Abalala tazuukukira ddala akuba kalamba paka ku makya. Naye maama leero mu ddaaku yaffe omusiibi ono tumuteeseteese tutya tumwongeddeko ki ku byabadde akola nga sinaba kuteekateeka musiibi ono zirikizza nebaza wekitiibwa Allah tabaraka wa taala atuwangaaziza natujja mu Ramadani enkadde natutatuza mu Ramadani ekyengera kyamaanyi. Era njagala okwebaza management ne staff eya TVN gaggadde kwe tuli kati tuwitaako naye wennyini se okunjaza noyongera okunteekamu obwesige n'okumbirawo tusaba Allah ekitiibwa akkirize tusinza kusula mu kuluka bannaffe abacapa General Enterprises abatukola obulungi obutagambika babanga bateeka ssente mu puroguramu zaffe ez'okubanga tujjukiza abantu ba Allah tabaraka wa taala ebigambo n'ebigambo by'ekitibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okusinga ennyo mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadani. Bannaffe naabo bawonye akayugaano k'olunaku lw'enkomerero abakola ebirungi mu Ramadani nga kati abacapa bawonye bo akayugaano k'olunaku lw'enkomerero anti bo bakwata ssente ne bateeka mu puroguramu nga zino ziba zitambula. Allah yabasuubiza obulungi bagenda kuwolebwa mu Juma balaba mu Jana bayitibwe babagambe kyabange gundi okuteekawo erinnya Haji Senyonga Haji Kazibwe abo bonna do iya min baabi sadaka bagenda bayita mu mulyango gwa saddaaka ogw'okuteekamu okubalya Allah tabaraka wa taala. Kati abalala gye balibeera mu nsindika kano babona tebagenda kukola ki Katonda abakowodde nti abawaayo omulyango gwammwe gubayita mujje muyingire separate. Waliwo n'abalala bali ba jihadi nabo bagenda kuyingira mu jihadi
bannaffe abasalanga ennyo nabo bagenda kuyingira mu ngera abasawo bagenda okuyingira mu raya nolwekyo bo bannaffe bano abacapa bo bagenda kuyingira mu gwabwe nga wetongodde. Allahumma amin ya rabbi. Njagala okubayozaeza abalungi abatulaba n'abatuwuliriza okututuusa mwezi guno omutukufu gwa Ramadaan genda n'okuvvuunula ashahar mubarak, ashahar al-infaq, ashahar al-maghfira, ashahar al-tawba, ashahar al-ikhlas, gwa kutukuza mirimu gyaffe, ashahar al-rahma, mwezi gwa kusaasira, washahar al-qiyam, mwezi gwa kusituka, washahar al-ihsani, mwezi gwa kulongoosa, washahar al-sabri, mwezi gwa bugumiikiriza. siriikiriddemu kyengenda okwogera okugenda okubeera omulamu mama tusobola obiddamu tugezeeko biddamu. ashahar mubarak, mwezi gwa mukisa, ashahar al-infaq, mwezi gwa kuwaayo, ashahar al-maghfira, mwezi gwa kusonyiwa, ashahar al-tawba, mwezi gwa kwetonda, ashahar al-ikhlas, mwezi gwa kulongoosa mirimu gyaffe, ashahar al-rahma, mwezi gwa kusaasira, ashahar al-qiyam, mwezi gwa kuyimirira ashahar kiro, al-ihsan, mwezi gwa kulongoosa, ashahar al-sabr, mwezi gwa bugumiikiriza, washahar al-Qur'an. Allah, omwezi gwa kusoma Qur'ani. Yes. Ochalabaddaako ng'ekutusibwako Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawoowa kalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, chapa mandaasi, chapa glycerin n'ekibiriti kya Solio. Njagala nsooka embuuza ekibuuzo. Abatulaba Qur'ani wakagisoma kyenkana ki? Kuba Sheikh leero kyatuteekedde mwezi gwa Qur'ani ogisomye kyenkana ki? Olina ejjuzu nti mazeeko ejjuzu gundi, kale tambula mpola naye kale ngezaako okusoma Qur'ani. Yenderedde kusemberawo Qur'ani kuba kugenda okubeera omulama gwaddaako. Kuba wena bw'oyogedde waliwo abazuukuka tibasoma Qur'ani, waliwo abazuuka balekuddaako, waliwo abakuba akalamba. Nolwekyo bwe tuvaayo ne gino emiramwa kati tugaye nti mwezi gwa Ramadaan kiba kitegeeza kusoma mwezi gwa Qur'ani kiba kitegeeza kusoma Qur'ani. Wa min fadaili Ramadaan وخصائصه نزول القرآن الكريم. Mubemu bulungi bwa Ramadaan okubanga Qur'ani bwe yakola ki? Kati oyinza otya obutasoma Qur'ani omwezi gwayo muwejjera. Wekitiibwa Allahu tabaraka wa taala yagamba ba'da billahi minash shaitani rajim. الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sika unguvunula omwezi gwa Ramadaan otyo omwezi gwa Ramadaan bwe gwakkiramu ekitabo ekitukuvu Qur'an nga kyakukijja okulungamya eri abantu nga kinnyonnyola okujja ku bulungamu era nga kyawula wakati wa bulimba. Yagenda maaso awo no maama yogedde ku kyokuba nti Qur'an yakkira mwezi guno ogwa Ramadaan. Ekifaananyi katukisike ku bulamu bwaffe. Omuntu buli lwatuuka mu mwezi gwe bamuzaaliramu awulira bulala. Era abagamba bannange guno omwezi gwange gwe nakola ki? Gwe nazaalibwamu. Kati ne Qur'ani guno omwezi gwayo ensonga ki erina okusoosebwazibwa. Kituufu musheeka webalenyuse. Yagenda maaso n'agamba faman shahida minkum shahara falyasma. Abeera alabye omwezi nga bwe twagulaba oba nga bwe twagulabye agusiibe. Yagamba nti yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Yaga nti Allah abaagaliza bwangu tayagala kubazibuwaliza. Okutulagula okusiiba yaga nti la'allakum tattaqun. Kyatwagalamu kumutya
so si kubeera nga atukaluubiriza kyava agamba walitukumiru iddata walitukabbiru llaha ala ma hadakum yaga nti muteekeddwa okujjuza ennaku ezisiibibwa muzimaleko musobole okutendereza owekitiibwa Allah tabaraka wataala n'okubeera nga tumugulumiza lwekyo kyeyatutondera man kana maridan aw ala safari fa iddatu min ayamin ukhra oyo gwe guba gusanzeewo ng'alimuko obukosefukosefu oba ng'ali mu safaari agale ennaku mwezi ennaku ezitali za Ramadani abeere ng'akola ki azisiiba yaga nti walaziraku tashkurun aliwe era mulyoke mwebaze owekitiibwa Allah tabaraka wataala balungi abatulaba namwe abatuwuliriza abaleero owekitiibwa Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala yagamba nti Allah yatenda omwezi gwa Ramadani ng'agujja mu myezi emirala 12 Allah n'ayawulamu ogwo mwezi ogwa Ramadani yagwawulamu gyenna n'agusaamu ekitiibwa era nga bw'ayawulamu bintu ebirala kubanga yasalawo omusazi n'abeera ng'ayawula mu bitendo bye ekyo kyabeera akoze eki kyabeera ayagadde okwawulamu ekyo n'olwekyo ab'ebitiibwa Qur'ani eno Allah tabaraka wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam unzilat suhfa Ibrahima alayhi salam fi awwal laylatin min Ramadan omwezi guno gwa Ramadan bwemakira Qur'ani ng'era bwemakira ebitabo ebirala Qur'ani eno yakira mu Ramadan ebitabo ebyakulembera kubanga unzilat suhfa Ibrahima alayhi salatu fi awwal laylatin min Ramadan ebiwandiiko ebyakkira ku wekitiibwa nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam byakkira mu kiro ekisooka omwezi guno gwa Ramadan olabye ekyebbeeyi ekigulimu bakkira mu Qur'ani ate n'ebitabo biki simanyi owulira obukulu bw'omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan ekyakubiri wa anzilati tawrati lisitti mudina min Ramadan etawurati nayo yakka mu biro 6 ebyakulembera omwezi ogwa Ramadan wal injiri li13 khallat min Ramadan n'enjiri y'owekitiibwa nabbi Isa alayhi salatu wassalam nayo yakkira mu nnaku 13 eziise mwezi omutukuvu ogwa Ramadan ate Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala aga nti annahu anzala al-Qur'ana laylatul qadr omwezi omutukuvu uradda Qur'ani yakkira mwezi omutukuvu ogwa Ramadani mu kiro ekya Laylatul Qadr ate kasita agamba baada billahi minash shaitani rajim Laylatul Qadr khayrun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta fatitubana kigamba katonda yogera ku Laylatul Qadr n'okukka kwa Qur'ani mu mwezi ogwo gwennyini mu kiro ekya Laylatul Qadr kakati okusinziira ku nnyanjula eyo sebo sheekhe tugenda kusoma ku Qur'ani obugazi bwayo kadde kagenda kusoma tugenda kukisoma obulungi bwayo fil qabr aladha fi dunya katandike na dunia kadde embuuse ngeri kati tulabe hamalil Qur'an juhd hamilu tugenda mpola tugenda kugisoma fi dunya munsi tulabe hamalil Qur'an tulabe ne juhudul hamil abakwasi waayo yakwata Qur'ani nono afaayo atekamu amaanyi yejuhuda ekamujuhuda kakati tugende tugisome fil qabr mukabul kubanga yo transit nayo tuyitayo buki buyisi wa fil akhirah ne kunkomerero kitagenda kulekayo kulaba yadde kiyinza obutasanyusa nnyo batulaba nabatuliza naye nga bateeka okukimanya jaharul Qur'an Qur'ani otusomedde ebintu omuntu Qur'ani konsi akotte Qur'ani ateekamu amaanyi okukwata Qur'ani Qur'ani mukabuli ne Qur'ani fil akhirah n'okusenguka Qur'ani ebintu 6 Allah
kadde kake kagenda okutusalako inshallah tujja gezaako kirungi kakasa okutukyalira kwaffe kuno sikwe kusembyeyo n'obudde n'obunaaba tebutumaze inshallah omulundi omulala kaka tutandika na duniya Qur'ani kulungi bwayo mu duniya kisooka hubbul Qur'ani dalilul hubbillahi wa rasulihi okwagala Qur'ani kiba kiraga nnyo oba kikulaga nti oyagala nnyo owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Kwagala Qur'ani kabonera akalaga nti oyagala Allah. That's it. N'omubaka sallallahu alaihi wasallam kyokka tufuna hadithi ngivako Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu aganti man ahabba al-Qur'ana fa huwa yuhibbu Allah wa rasulihi. Omuntu oyo yenna Ochalabaddaako ng'ekutusibwako Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawoowa kalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, chapa mandaasi, chapa glycerin n'ekibiriti kya Solio. Ayagala Qur'ani yayagala Allah n'omubaka we. Ekyo kibalibwa mu bulungi bwa Qur'ani obusooka. Kati bw'obanga tuyagadde Allah ddala ogenda kwagala. Bw'obanga tuyagadde Mbaka sallallahu alaihi wasallam agenda okuwolereza akulagirira byokola ne bitukola kati ogenda kwagala. Olwekyo yagala Qur'ani tugisome tugyagale tusobole awo tujja kubamu abo ababalibwa nga twagala ekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'omubaka we. Kasobola okubiri kathratu qiraati l-Qur'ani dalilu taqwa. Okuyitiriza ennyo okusoma Qur'ani eno kabonera akalaga okutya Allah tabaraka wa taala. Ekitegeeza ayagala okutya Allah ayitiriza okusoma Qur'ani ate n'okusingira ddala omwezi guno gwayo nga bwe tugambye nti omuntu asoosowaza omwezi gwe yazaalibwamu awo bakula biina basanyuka bakuba ne basanyuka ne bakola ne keeki ne basala n'omuntu bw'alina okusoosowaza Qur'ani mu mwezi gwayo na guno omwezi gwayo katutwale nti naye mweri yazaalibwamu. That's it. Ekyokusatu simanyi oba abantu tuwandika Sheikh kati atugambye ekisooka nti okwagala Qur'ani kiraga nti oyagala Katonda n'omubaka we. N'atugambye ekyokubiri okwagala Qur'ani kiraga nti otya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu omugaso ogwokusatu nga mukulu ngera n'emirala egyasoose afdaliyatul mu'min bi qira'atil Qur'an. Omuntu omusomi wa Qur'ani omukkiriza asukuluma ku balala asukuluma ku balala abatagisoma. Tufuna hadithi ya Abi Musa al-Ashri radiyallahu anhu ng'anyumya ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'akuba ekifaananyi kumukkiriza asoma Qur'an. Yagamba nti mathalu mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana kamathali uturujja. Yakuba ekifaananyi ky'omukkiriza ono asoma Qur'ani nga kiringa ekibala eky'omucungwa. Abantu kati kajuisi bakanywa akamulamuzaani bamanyi omucungwa gwa ngeri ki. Yagamba rihaha tayyib wa ta'amuhu tayyib. Akawoowo k'omucungwa kakubira n'eryeri oba watiibye okawulira n'amakulu g'okusiiba kalina akaloosa kalungi mulala akawoowo kalungi wa ta'amuhu tayyibu ate n'obanga okadde obwomu bwagwo nagwo musufu. Omuntu asoma Qur'ani omukkiriza asoma Qur'ani kyekifaananyi omunene kiyatukubira kabanga kajuisi nga juisi oyo alina akaloosa ate n'oba obunywedde
eddekende Allah oli yabwa Qur'ani ojiwomerwa gatunamba natusoma nagisoma ekyokubiri yakuba ekifaananyi ky'omukkiriza omulala n'agamba nti wa mathalu mu'min alladhi la yaqra'u liqur'ana kamathali tamra ekyo ekifaananyi ky'omukkiriza oyo atasoma Qur'ani ng'alinga ekibala ky'entende kitwalo ky'entende la riha laha wa ta'amaha hulwan entende terina kawoyo konna naye mu buwoomu yompoomu kati abali bagenda kwenoonyeza kibala kimwe banaagwa agweri ekirimu ebibiri kirina akaloosa n'obuwoomu obaagwakitalina kaloosa naye nga kiwoomu era yo yanaakola ki yanaalaba ekyo ekifaananyi kyayo kirala nagamba wamathali lmunafiq nomunafiq alladhi yaqra'u qur'ana mithli rayhana omunanfuusi naye ng'asoma Qur'ani alinga ekibala ekyenkomamawanga komamawanga ewakulira kugwa mukyalo komamawanga njimanyi rihuha tayyibu wa ta'amuhu murru akawoowo kaayo kalungi netuŋŋununa n'engeri gy'etuŋŋununamu etuŋŋununamu aleeta omulala wa mathalu munafiq alladhi la yaqra'u alqur'ana kamathali handala ekifaananyi ekyomunanfuusi oyo atasoma Qur'ani ng'alinga akatanga subiri laisa laha rihu wa ta'amuha murru ate byonna bibi akawoowo toyina n'okukaawa yali ategeeza makulu ag'omunda nti ebigambo bye byamususa omuntu ow'engeri ng'eyo bikaawo byamususa mwezi omutukuvu wa Ramadani twewule mu kigambo kigezzeyo oba tebakitegedde nange sikitegedde kyamususa bigambo biba bikaawo oli nga yogera ebigambo bikaawo biringa omususa gukaawa nnyo afe tumanyi kigaji abayeeyo abalungi abatulaba beeronderewo agenda gwawa kyagenda okubaamu tusobola mu byogera mbufundafunda asooka tugambe namucungwa omucungwa gulina akaloosa n'okuwooma netuddako entende terina kaloosa naye ateewooma netuddako enkomamawanga erina kaloosa naye ate etuŋŋununa netusembyayo subiri kamuyite nze subiri talina kaloosa kako katanga eyo munafiq alikasoma Qur'ani akatanga tekalina kaloosa n'okukaawa byonna kugamba n'obanga ofaafaaganiddwa oba mwoyo ati omulungi atulaba oyagala kubeerawa tuli ku bulungi awo ba Qur'ani naddala nga tuli mwezi omutukuvu gwa Ramadani ku duniya gaso gwokuna thawabu qira'ati al-Qur'ani mudaafu empeera z'okusoma Qur'ani muno zikubisibwamu era kiwa amaanyi kwoyo era afuna empeera nga zongeddwamu okusinziira ku hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud neva ku munene w'ekitiibwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man qara'a harfa min al-kitabi llahi falakum bihi hasana omuntu asoma harfa emu mu kitabo kya Qur'ani afuna empeera ennungi walhasaratu bi ashri al-amthaliha ate na buli mpeera gyafuna ekubisibwamu emirundi 10 otyo ennyukuta emu mu Qur'ani empeera katusome essula gye tusinga ffenna okumanya qul huwa allahu ahad ali n'agamba qul ezo ennyukuta bbiri ezo empeera 20 kaafu agifunyemu 10 laamu agifunyemu 10 omugatteze ebbiri nga naye mu kigambo kimu qul zanagattako huwa allahu ahad
ulira obulungi obuli mu kusoma Qur'an. Nagamba nti la aqulu alif lam mim harfu, tagamba nti alifu lam mim nitezo ezisooka mu suratu al-Baqara nti nyukuta, yani sinti ekigambo yenyukuta. That's it. Simplifying. Naga nti wabula alif nukuta lam nukuta wa mim nukuta, enyukuta satu n'ebirungi byo 30. Obwo bulungi bwa Qur'an oli busanga wa mu kiki ekira kyogenda okusanga obulungi obufanagana ku bwe butyo sebo abalaba n'abatoliriza ajeti nga sinnamu muleka kutwongereyo maaso. Ekibuuzo kyebuuza nga naawe nkikubuuza okuba nti otegedde obwo bwonna obulungi bwenjagala okubuuliza Qur'an eno ogisoma ogiwa obudde ogifaako oba ogamba awaali esimanyi kusoma Qur'an n'otatwala buvunaanyizibwa n'otatwala kufaayo kusoma Qur'an n'okubategeeza abali mu kulya ddaako mulya eddaako ng'emutulaba ng'ate wemutusomera wemutusabira ku dduwa Katonda atuwa amaanyi atwongere ebiyinza otugondeza okubaweereza kuba bw'abanga maama yeewadde n'agamba kajje asomesa eggwanga si kitono kati nga gwe omulungi atulaba naawe musabire nti Allah yongera Shekati Saada obulamu obulungi mwongere emikisa muteerewo obwangu mu ddaawa gy'akola ojja kuba okoze ekyamuwendo n'okuba nti mbategeeza Sabuni waffe wa Jama Sabuni mulungi, Sabuni waffe wa Lanzo anaabo mubiri Sabuni mulungi, Sabuni waffe ayoza engoye owa Tosh Sabuni wa buwunga naye mulungi. Ebintu ebyo mubikozese mba mukoze ekinene ate mba mutadde ettaffaali eddene ku puroguramu nga zino ez'okuba nti zibayigiriza obusiraamu bwomwe. Maama tugende mu maaso. Wenda ku mugaso omulala gwakutaano kukyali kujja dduniya. Fadlul mahil bil Qur'an ma al malaika. Ono omulungi bakakensa mu kusoma Qur'an atulawamu ne bamalayika atula n'abanene. Allah bwe tubeegombera ye atuula nabo. Ono asoma Qur'an omukakensa mukugu muyo oyo abeera bamalayika. Leeta n'owokubiri agenda kwewuunyisa ono tatuteera bamalayika. Wa fadlu alladhi yatatata ekigambo kyennyini kiringa era bwe kivuyatatata omuntu tattaralatta fi ajirani. Allah n'omuntu alladhi yatatata ananaagirira mu kusoma Qur'an yafuna empeera meka? 2. Allah kakati ali eyo era obadde ogamba nti waliwo atamanyi kugisoma olabye bwafuna empeera 2 kati kakensa tumulekere katulebe mu bamalayika kati nze nfuna empeera 2 ensooka yakusoma eyokubiri yakufuba. Kuba nti onsomi yadde simanyi na Qur'an ngibikuddewo n'ensoma yadde nga sigimanyi enkalubiriza okusoma. Eriyo ebintu bisatu baka yebitugamba sallallahu alaihi wasallam nti bw'oba obitunudeko obutunuzi bwoti nga tolina kyamaanyi kyotaddemu ofuna empeera. Ekisooka njagala mu Qur'an yokka. Ayagala mu Qur'an yokka. Naye nga tubibawe baba n'abituwa bajja biwulira mu programu obatanyiikire mukwebyo ebisatu kuliko Qur'an bw'oba tebagisoma gikwate obikuleko obikuziba oti ngendo malayika zikola ki? nga ziwandiika nazo nnyangu zakola okirabye bikwatako bukwasi gisimuleko obikuleko oti ng'emmeero yakubikula kufuna ki? Mpeera ezo. Ngaso gw'omukaaga du'a nabi sallallahu alaihi wasallam litala'il Qur'an birahma. Okusaasira kw'ekitiibwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwabo abasaasirwa mu kusoma Qur'an. Era bw'oyitiriza okusoma Qur'an obeera mu abo Allah basaasire nnyo.
omubaka sallallahu alaihi wasallam abali mu dduwa y'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'asaba abasaasirwa asoma nnyo Qur'ani ayingira mu dduwa ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ey'okusaasirwa otyo ekifaananyi hadithi ya ibn Abbas tunumiza radiyallahu anhuma timazima nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda ku kabuli bwali budde bwa kiro n'ettaala oba tooki kyonna kyoyinza okulowoozaako n'amulisa mu kabuli emu n'agamba nti nkusabira Allah akusaasire bw'obeera nga wali mu abo abatya Allahu tabaraka wa taala gosoma Qur'ani. Nabbi asabidde omuntu ono ali mu yagenda ku kabuli nti Allah akusaasire singa akaseera ke wabeerera ku nsi wasomanga Qur'ani wa kabbara alaihi arbaa. Allah yali akolaki musaalira n'amusaalira olw'ekyo olw'okuba nti yali asoma Qur'ani ebbanga lyamala ng'akyali bulamu. Bulira bulungi bwa Qur'ani olw'ekyo ako nako tusobola okukayitiramu ng'omusomi wa Qur'ani n'ogwa mu dduwa y'owekitiibwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omugaso gw'omusanvu al-idhni bitaganni bil Qur'ani okukkirizibwa okunywanyagiza Qur'ani. Era Luganda ngenda kuyiga nina taata wange Allah munsaasirire ya Rabbi yatera okuŋŋamba n'Oluganda lwo neero kakati okunywanyagiza shekhe la hawla wala quwwata illa billah okwekuwoomesa Qur'ani empeera zeeyongera ng'ogisoma Qur'ani ebbanga ly'omala nga tosuse kikomo bal فقط الجهل بالصوت الحسن eddoboozi nga ddungi kala tugenda babuulira tubaawulirewo okunywanyagiza taatawo ng'anywanyagiza obuzi okola kye awo okinywanyagiza ekyokulabirako ekyamangu abawulize batutegeere kuba kati buyinza okuba otegedde naye balinga nabo babula katuyinza okugamba ekyokulabirako kituyinza okuwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأشارت إليه قالوا Ochalaba ddaako ng'ekutusibwako Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawuwa akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Resign Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin n'ekibiriti kya Solio. كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. سمع القرآن وبس سمع القرآن يعني agaziza olese boti awanso anti nsomye bekizandi osomye sinywanyagiza kakati si munywanyagiza mulungi obulungi bw'abatubuliza ongezeeko alhamdulillah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي ويوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. بارك الله وفيكم بارك الله. kunyanyiza masha Allah abatuwuliriza n'abatulaba bategedde enjawulo eri wakati w'okunywanyagiza yani tuleme gisoma nga basoma amawulire nasosobodde obulyanga bwapalira muliwalide jabara mushakiya naye wano tuteekemu ebirungo kikomo ategedde bulungi. omugaso ogw'omunaana yujahi llahu bilmujtamaina ala lqurani lmalaika. Allah yenyumiriza mu abantu abakuŋŋaanye seeka ashrafu azira kuŋŋaana yenyumiriza mwabo abakuŋŋaanye ne basoma qurani mu bamalayika be. ekyamazima alungi abatulaba n'abatuwuliriza ebirungi ebiva mu kukuŋŋaaniramu okusoma qurani ate biyitirivu. abantu ne bakuŋŋaana ne basoma qurani eriyo yaabwe yakusoma qurani. tufuna hadithi y'ekitiibwa Muawiya radiyallahu anhu yagamba nti mazima omubaka sallama bwe yagenda n'asinkana basahaba nga bali awo batudde nga baseka sitafe batutula naye Ebatua kyava babuuza mba agirasakum kiki kibava bamuddamu jalasina nadhkuru llahu taala wa nahmaduhu ala ma hadana lislami wa man bihi alaina. ekitutuuzizza wano tutudde wano kwogera ku Allahu tabaraka wa taala nakumutenda ku lw'ensonga y'okutuluŋŋamya mu busiraamu byebyo byeyatuluŋŋamya nabyo tubeere nga tubimukolera. awuliriza okumanya kirungi kya ttendo Allah okwenyumiriza mu abo abakuŋŋaanye nga basoma Qur'ani yenyumiriza mu baani almalaikati fil a'la. Allahu akbar. batudde Allah ngali bakola mwetololo Allah ali ne bamalayika baabe ekitiibwa yenyumiriza mu batudde eno ku nsi. nkuzayo ku hadithi kabisa salama agati wallahi ma ajalasakum illa dhaka. tewali kibatuuzizaawo okujjako ekyo bamuddamu nti wallahi ma ajalasana illa dhaka. tewali kitutuuzizaawo okujjako ekyo kyetukugambyeogerako Allah okutendereza w'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. kakati owekitiibwa nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti ekyamazima kyemukoze kyabbeeyi era okwenyumiriza okwo abalungi abatulaba n'abatuliza kuzaayo ebigambo by'abamalayika bye bagamba owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala ng'agenda okusikiza ensolo omuntu ogenda kuteeka mu nsi muno omuntu anaayonoona. era tufuna hadithi alaba aya mu Qur'ani ekitiibwa baada billahi min ashaitani rajim nga Allah agamba wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa. agamba ekitiibwa nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukira mukama wo Allah bamalayika bwe bamugamba ng'agenda okutonda omu nsi muno omuntu omusigire anaabeera ng'ayonona boonoonyi ayiwa bweyiye musaayi okunina okuyiwa obuyiye omuti omusaayi qaalu ataj'alu fiiha man yufsidu fiiha wa yufsiku dimaa. nga ffe tukutenda nesse kutenda yenna tukugulumiza nesse kugulumiza yenna wanahnu nusabbiku bihamdika wa nuqaddisu laka. tukutenda nesse kutenda yenna buli kimu kyokka tuyagala kutonda buli kintu kyonna tukikola kuwo. kyava abaddamu nti inni a'lamu ma la ta'lamuun.
mutakolaje yamanya nti wajja kubeerawo abantu abafuula ku lulwe nga bamwogerako basoma Qur'an otyo era mu ngeri emu nga bwe yamanya bannaffe abakyapa General Enterprises kyali bajja kubeera ku nsi yadde nga balina ebyamaguzi bye batunda Prestige na biki byonna ne sabbuuni waffe walanza awunya akawoowo noono ow'ekitole nga bajja kubeerayo ng'ate basa ssente mu puroguramu ezijjukiza ebigambo bya Allah tabaraka wa taala n'ebigambo wekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam olaba obulungi bwa Qur'an kifeeyo ebigambo abamalayika bali nti ffe tujja kubeeraawo watwonoona bwonoonyi kati wano seeka twonoona era kati naffe wano katutudde wano nga twogera ku Allah kuba ebigambo twogera bya Allah n'omubaka we Allah twenyumirizaamu bamalayika be nti mulaba abantu abatudde ku eberekereza otulo twabwe kuddaaku mbudde buno omwezi omutukuvu gw'Abadaani batuula ku lulwe tumusaba Allah tuwe era tutuwe obulungi ya rabbi tugenda ku mugaso gw'omwenda nuzulul malaikati wassakinatu wa rahma ala majami'i tilawati alqur'ani wa dirasatihi okukka kw'abamalayika abamalayika tebabeera naffe nnyo wano bakalusi olw'ensonga eziba zikoze eki zeyawulidde kujjako zino ezitubeera ku right ne ku sigadde nnyingi ezo zino zogerwako kati nga wano zikka n'okusaasira mu bakuŋŋaanye nga basoma Qur'ani oba nga bajeyigiriza kati wano weziri tewali kubuusabuusa abalungi abatulaba nammwe abatuwuliriza nti Qur'ani zino abava malayika zino zireeta obukkakkamu Allah bassa ku bano abeeyigiriza Qur'ani n'okusaasira kw'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala bamalayika be bakola ki be baleeta obukkakkamu awo wabula ate malayika zibabuutikira n'ebyowatiro byazo tetulaba wano byowatiro Allah n'aboogerako gyali nga yeenyumiriza mu malayika abo naga nti mulaba abaddu bange abo tebeebase tulo bali ku ddaaku laba abaddu bange abo abacapa batadde mu ssente mu pologulaamu eno nga tebalina kirala kye baagalamu kusiibibwa Allahu tabaraka wa taala. Mama natusigaze dakika 3 leka naawe ate nga ndaba amanyi omusomesa wabeera wabeera atabiraawo naye dakika 3 kati tukasemaliyo hadithi eno biidhni rahmani kiri mu hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu yeva kwekitiibwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi ng'agamba majtaba qaumun fi baiti min buyuti llah yatluna kitaba llah wa yatadarasuna fima bainahum agamba nti tebayinza kukuŋŋaana mu nnyumba emu ku nnyumba za Allahu tabaraka wa taala kati naawe ali kuba muzikiti ne basoma ekitabo kya Allahu tabaraka wa taala ne bakyeyigiriza illa nazzalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa hafathum almalaika wa dhakkarahum Allahu fima indahum okujjako nga Allah abassaako obukkakkamu ne babuutikibwa n'okusaasirako ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala malayika zibabuutikira ate ne zibeera nga zibookerako eyo gyali owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Bannange mubadde bawuliriza balungi naye ebirungi biggwayo mubadde basabi balungi tubasaba n'ekintu kimu kuteeka mu nkola era tusaba mutusonyiwe ayinza okuba nga waliwo ebiyitidde ku lulimi lwaffe kuba tuli bantu nga si be tubadde twagala okubabuulira wabula batwale ebyo byensuubira nti bye bikyasingire ddala okubeera nga bye birungi tubiteeke mu nkola tusome Qur'ani omwezi gwayo oyakkira. Just kubazza mumanya abalungi abatulaba Mama Shekati Hajjati Sigwe Busembi agenda kuddamu adde insha Allah muddaku yaffe ajja kuba akomawo atera atongere maaso n'okutulaga obulungi bwa Qur'an. Mama tuwa abalungi bana abatulaba salaamu insha Allah tugale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsaba Katonda omulungi atusinkanyiza muddaku yaffe y'olwaleero ate atusinkanye muddaku yaffe ey'enkya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi Daku ebadde
obadde kutusibwako. Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawoowo akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin n'ekibiriti kya Solio.